Ekiseera ekirungi tusemberere Mukama nate nga tutunulira mu byafaayo ebyakatabo kaffe kano ak'olutalo olunene, The Great Controversy. Era leero nga tuva ku peegi weba ya luzungu tugenda kuva ku peegi ey'ekikumi-13 paragraph esembayo, mu Luganda peegi ya 14 paragraph eddirira esembayo. Tuli ku muganda waffe Calvin ng'ali mu lutalo olw'okuzuula amazima ate n'okugatambuza, nti bw'ozuula amazima ate Mukama akusuubira okugatambuza. Amazima gonna mujjukire tumanyi bulungi nti amazima ye Katonda, era obulimba ye Sitaani. Weewale okukongojja obulimba, tambuza amazima. Weewaawo Calvin nga yafuna obuzibu kubanga yali muvubuka muyivu nga mugezi, era Roma oba Obukatuliki ne bubeera n'essuubi mu Calvin ono nti agenda kubuyamba okulwanyisa abalabe baayo, abalabe ba Roma abaali baleeta enjigiriza empya. So nga enjigiriza eno yali eraba ebituli, eraba obukyamu obwali mu Rome oba mu Bukatuliki mu kiseera ekyo. Kati nga abantu bagamba this is too much, tugenze wala, tuddeyo back to the roots. Bible negamba jjukira amakubo ag'edda otambulire mwago. Kati Calvin bambi wakati mu kusuubirwamu ebingi, Mukama ate n'amulabisa amazima. Abaali bamusuubira okukola biri n'akola ng'atambuza amazima. Kale katutandike okumusoma muganda waffe Calvin nti mu myezi mitono ddala yali azzeeyo mu kibuga Paris, anti nga n'abayivu batandise okwebuuza gye yabulira. Bayivu banne mu ssettendekero ey'e Paris. Abantu olw'okwagala okuyiga ennimi ez'edda beesanga batuuse ne mu Bayibuli. Abantu baagala okuyiga ennimi ez'edda ne beesanga batuuse ne mu Bayibuli. Abantu olw'okwagala okuyiga ennimi ez'edda beesanga bakoze eki? Batuuse mu Bayibuli. Era bangi abaali tebannakwatibwako mazima agali mu yo ku mitima gyabwe ne baagala nnyo okugikubaganyaako ebirowoozo, ekintu ekyakaluubiriza ennyo abayivu ba Luumi. Yes, Luumi
nga yo yayina abayivu baayo abatambuza eddiini. Mbwe ekintu kino abantu baayagala kubaganyako ebirowoozo Bayibuli ne kitawaanya Luumi. Jjukira nti baali babasalira amagezi nga bagamba Bayibuli esomwako bakulu. Kati nekibakola bubi ekyo, kubanga abayivu bagamba batuteeka okubaganya ku Bayibuli eno ebirowoozo. Kale nti agamba bw'ati, kyokka newankubadde nga Calvin yali asobola nnyo okwetaba mu mpaka zino ez'ebyeddiini, yazeewala olw'okubanga yalina ekigendererwa ekyawaggulu okusinga bano abaasalawo okuleekaana n'abasomi. Ebirowoozo by'abantu nga bisituse, era nga kino kye kiseera okubabikkulira amazima. Eno ng'ebisenge bya ssettendekero bwe bijjuziddwa n'abantu abali mu mpuku z'ebyeddiini. Nti ebisenge by'essettendekero nga bijjuziddwa n'abantu abali mu mpuku z'eby'ettendekero by'eddiini. Calvin yali atambula nnyumba ku nnyumba nga bw'abikkulira abantu Bayibuli n'okubategeeza ku Kristo eyakomererwa. Katonda mu kisa kye yakkiriza ekibuga Paris okuddamu okukyalirwa kyetwalire ku mawulire amalungi. Mujjukire Mukama yali yateekamu abayivu abalala be twalabako emabega, naye Roma yali ebasaanyizaawo. Ng'ebassa ebookyezza. Kubanga baali babikkula abantu amazima. Ebintu bino abakulembeze b'ennaku zino basoma nnyo ebyafaayo bino ne babikozesa, era basuppressinga ababagamba nti mukola kibi, nabo ne babatta ne babookya, era babijja ku jjajja waabwe. Temukyewuunya, bibiina gye biva. Katweyongereyo. Okuyita kwa Rev Fred mannya mazibu gano ne Farrell tebakukkiriza naye ng'obubaka bwakuwulirwa eri abantu ab'enjawulo mu kibuga kino ekikulu. Nti okuyitibwa kw'abakulu abo tebakwaniriza bulungi. Naye ng'ate obubaka bwali bwakuwulirwa abantu ab'enjawulo mu kibuga kino ekikulu. Ebyobufuzi nga bikyakwatiridde kabaka okusalirawo ddala oba adda ku luuyi lwa Luumi alwanyise omulimu gw'okuzza obuggya ekkanisa. Mukama nga asitula abantu ab'enjawulo azze obuggya ekkanisa, oba agizeewo ku mutindo. Waaliwo okulwanagana okw'amaanyi. Nti katweyongereyo. Ate eno omumbejja Margaret yenga yeenywereza ku ssuubi nti luliba olwo obuprotestanti ne buwangula mu Bufalansa. Omumbejja ono ye yali ayagala nnyo okuzza obuggya ekkanisa. Yali alaba nga bimutamye, nga Roma engeri gyetwalamu Katonda ndala nnyo, era ye yatwala emabega wali ng'awa n'abakuumi ng'abawo abakuumi abalina enjigiriza ey'okuzza obuggya ekkanisa, ng'abawa n'obuki n'abakuumi. Omumbejja ono Margaret wa Bufalansa. Omumbejja yasalawo nti enjigiriza eno empya ebuulirwe mu kibuga Paris, era mu kiseera nga kabaka taliiwo yayita omusumba w'obuprotestanti agende abuulire mu makanisa agali mu kibuga Paris.
yaggula enzigi z'olubiri newankubadde nga kino kyali kyawerebwa ab'obuyinza ewa paapa. Ab'obuyinza baali bawera, teri kugenda kubuulira mu makanisa gonna. Nti baateekawo ekizimbe mu bwangu okukola ng'ekkanisa. Omumbejja ono yateekawo ne banne abazza obujja ekkanisa ne bateekawo ekizimbe mangu kikole nga ki ekkanisa, era ne balangirira nti buli lunaku wajja kubangawo okusinza mu kiseera ekigere. Yes, bw'otegeera amazima kola amazima kye gagamba, totiiratiira. Era neebaza Katonda olw'Abannayuganda abalaba obubi mu Uganda ne babeera nga babwogerako. Yes, okay, twagambye amazima gasigala mazima. Bwe batyo ne bayita abantu ab'engeri ez'enjawulo ne mu bitiibwa eby'enjawulo okubeerangawo mu kusinza kikulu kino. Enkuyanja y'abantu neyeeyiwanga mu kusinza ne bajjuza so si kkanisa yokka naye era n'ebisenge ebyakookerwako ku yo. Ne kaba nga n'obusenge obutono bwe baakookera ku kkanisa eno nga nayo nabwo bujjula. Nkumi na nkumi ne bakuŋŋaananga, omuli abakungu, abafuzi, abapuliida, abasuubuzi n'abakozi ab'engeri ez'enjawulo. Kyokka kabaka mu kifo ky'okuwera enkuŋŋaana ate yalagira bulagizi n'ekkanisa endala 2 mu kibuga Paris nazo ziggulibwewo. Amiina. Kabaka ono nga yali musajja mulungi. Jjukira obwa paapa bwali bulina amaanyi mu nsi yonna era bwali busobola omukuba, naye yagamba amazima tebagatuulira. Keetonye, keekole ki, keeyinde, embuyaga keekunteetya, amakanisa amalala gaggulwewo 2. Ye kabaka oyo. Abantu bwe bati ensi beeyagala. Kale katwengereyo. Ekibuga ne kinyeenyezebwa ekigambo kya Katonda nga tekibangawo. Omwoyo w'obulamu okuva mu ggulu ng'alabika afukiddwa ku bantu. Obutamiivu, obugwenyufu, ennyombo n'ebbula bikolwa ne bisikirwa okwegendereza. Wulira, ebyo ebibi bye tuva okulaba. Ne bisikirwa okwegendereza obulungi, empisa n'abantu okuba abakozi. Yes, omuntu bw'otegeera amazima obeera mukozi. Kimu ku byo kino kinsanyusizza. Beera bakozi, empisa ziba nnungi. Ng'otunulira mu nsi wano ey'Amerika, bannange, bw'ova ewaffe e Uganda n'ojja wano mu Amerika, ky'osooka okuwuliramu kwe kukubwa. Wano waliwo okukola. Yes, abantu bano bakola naye waffe teri kukola. Era omuntu n'ojjako wano mu Amerika n'omalawo omwaka gumu ne bw'oddayo nga mu Amerika nga tolina ssente, toddayo kuba mwavu kubanga okola nga Abamerika bwe bakola. Katweyongereyo, ebyo bibadde byange si byakatabo. Kyokka nga obwa paapa tebutudde mbwe ebyo byonna byakolebwanga. Amakanisa gaggulwawo naye ng'obwa paapa essungu ekkonda libali ku mutima era nga bapanga okusaanyaawo. Eyo nno ddiini yeekola ebyo, tokyewuunya. Kale ne kabaka ne yeerema okuyingirira ababuulizi nti abayimiririza bwe batyo ne bakyukira abantu. Nedda, waliwo ekitali kitereevu wano. Nti ne kabaka ne yeerema
okuyingirira ababuulizi nti abayimiriza bwe batyo, ndowooza kyandibadde abayigiriza bwe batyo ne bakyukira abantu. Okay. Abayigiriza bwe batyo ate ne bakyukira abantu ne bafuba nnyo okubatiisatiisa olw'okubanga tebaalina kye bamanyi, era nga bwe babagamba nti bakyawe abakyufu awatali nsonga, obwa paapa ne bunyiigira abantu abo, era nga bwegenda bwogera abo tebalina kye bamanyi, era ne babagamba nti no mukyawe, mubakyawe kubanga tebalina kye bamanyi. Kakati abatabalina kye bamanyi gwe baliki bubwogere, ate lwaki ogamba abantu babakyawe? Kale katweyongere. Ekibuga Paris ne kyewaayo mu buzibe bw'amaaso eri abayigiriza bano ab'obulimba okufaanana ne Yerusaalemi ow'edda. Bw'ataamanya kiseera eky'okukyukirwa bw'ataamanya kiseera eky'okukyalirwa kwe wadde okumanya ensibuko y'emirembe gye. Bino Yerusaalemi Mukama Yesu Kristo yali agirabudde ng'ava ku nsi nti ejjinja n'erimu terijja kusigala ku yo, naye n'alabula abantu n'abawa ebiribaawo ng'okulumbwa kwa Yerusaalemi kujja, naye abantu bano tebaamanya, balinga nga bataakulabawo, era yajja n'asaanyizibwawo n'ekibuga kino ne kyefaananyirizibwa nga ekya Yerusaalemi. Enjiri yabuulirwa okumala emyaka 2 mu kibuga, naye newankubadde nga waaliwo bangi abaagikkiriza, abasinga bungi baagigaana. Era amazima bwe gatyo bwe gatera okubeera, tegatera kulwabwa bangi. Ekyannaku ekyo tekisanyikirwa. Francis ng'ataddewo kiguumaaza ekyakalembereza lwakwagala kutuukiriza bigendererwa bye, era n'obwa paapa ne bweddiza obuyinza okwefuŋŋamya ku bantu. Francis ono yeefuula ng'ali ataddewo ekiguumaaza, kakati ate obwa paapa naye kiiranya nabwo ne bumala ne bwetwalira ne bweddiza obuyinza ne bufugaza abayivu abaali bayiga mu kibuga Paris. Amakanisa ne gaddamu okuggalwa, era n'okwokera abantu ku miti ne kuzibwawo bujja. Kabaka bwe yaponduuka, Roma obwa paapa ne bujja amakanisa gano gonna ge baali bazimbye amanene 3 gaggadde, era ne baddamu n'okwokya abantu buto ku miti. Buli eyalabikanga nga awakanya Ruumi nga bamwokya ku muti. Eyo ddiini ekyennaku yekyasinga okuba popular mu nsi yonna. Yes. Amazima tegategeeza nnamba y'abantu, amazima gabeera mazima. Totunuuliranga ennamba y'abantu ng'onoonya amazima. Wano nina muganda wange Bobi Wine akuba akayimba nkaagala, nti bw'oba osazeewo ogoberera amazima n'otunuulira bano nti ogatwalanga weka bwogu bw'omu. Akayimba ako kalungi nnyo. Kale tugenda kumaliriza bannange, tuli ku lutalo olunene, The Great Controversy. Akatabo kano kagabibwa mu nsi yonna
bw'okasoma ozuula ensi eno entambula yaayo paka okudda kwa Yesu okusembayo ekibi we kinaasaanyizibwawo. Kale katwengereyo. Olwo Calvin ng'akyali mu kibuga Paris ayiga ekigambo kya Katonda n'okusaba olw'okweteekerateekera obuweereza obw'omu kiseera ekijja, era nga bw'ayongera n'okubunyisa omusana. Kyokka yafuna okutya mu mutima, anti ng'ab'obuyinza bamaliridde okumwokya omuliro. Musajja wattu Calvin yasuubira nti ye olw'okuba mu kigo oba oli awo talina kabi kayinza kumutuukako. Kyokka mikwano gye ne bajja mbiro mu kisulo kye okumutegeeza nga abaserikale bwe bamunoonya okumukwata. Era mu kiseera ekyo kyennyini ne bawulira abakonkona ku luggi olw'ebweru. Tebaayinza kulonzalonza. Abamu ku mikwano gye badda ku luggi ne balemesa abaserikale okuyingira. Ate eno abalala nga bwe bamusiza mu ddirisa emmanju w'ennyumba ye, era bw'atyo n'abomba. Waaw! Mukama Katonda nga yeebale. Calvin bamunoonyeeko amangu bamwokye omuliro. Ekyokulwanyisa kya Ruumi kukutta abo bonna abagezaako okulaba nti balaga ensobi Ruumi kyeri. Kubatta Calvin baali bazze, mikwano gye ne gimutemyako ne gimuyamba ne gimussa mu ddirisa nakka wansi n'abomba. Waaw! Ng'ekiseera kye tekinnatuuka. Mukama yali akyayina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza okuyita mu ye. Ne yeekweka ku njegooyego z'ekibuga. Yasooka kwekweka mu nnyumba ya mukwano gwe eyali omulimi, era ne yeebuliza mu ngoye ze n'ayambalira enkumbi ye n'atambula okweyongerayo. Waaw! Calvin ayambadde engoye za mukwano gwe, abagalidde enkumbi ku bbega, ku kibegabega, atambudde ng'agenda okulima mu nnimiro ye, naye nga Calvin yayitawo addusa obulamu. Ekiseera kye tekinnatuuka, alina okumaliriza omulimu. Kale katwengereyo. Yatambula akiikirira ngadda ebukiikaddyo okutuusa lwe yatuuka mu matwale g'omumbejja Margaret. Yes, mujjukire omumbejja ono Margaret ye tali tomutegeeza ebyo. Awali amazima akuwa n'abakuumi paka bwe yatuuka mu matwale gaani g'omumbejja Margaret. Bw'oba oyagala okumanya bino ebyafaayo osoma mu kitabo D. Alvin, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, Book 2, Chapter 3. Eno yamalayo emyezi si mingi nnyo ng'akuumiddwa mikwano gye, kyokka era ng'ali mu kuyiga kigambo kya Katonda era nga mu kusooka, wabula ng'akola ki? Ng'awulira okulumirizibwa mu mutima gwe olw'okutegeeza amawulire amalungi Bufalansa yenna. Era teyakkiriza kusigala ng'atudde butuuzi. Abantu abamu bwe badduka bazingako omulimu gwabwe. Calvin si bwe yali. Yaddukanga nga bw'akola.
amangu ddala ng'omuyaga gumaze okukkakkana yanoonya ekifo ekirala gy'ayinza okuweereza eyo mu kitundu ekiyitibwa Pointers awaali ssettendekero era n'ebirowoozo by'abasinga obungi gye byali bisonze. Abantu ab'engeri ez'enjawulo ne bawuliranga enjiri n'essanyu lingi. Teyayinza kubuulirira mu lwatu wabula mu maka g'omukulu w'ekibuga oba eyo gy'asula. Yabuuliriranga mu maka g'omukulu w'ekibuga oba eyo gy'asula. Mukama bw'atyo bw'akola ebinene. Nti era n'emirundi egimu mu bifo abantu gye bakuŋŋaanira mu kibuga. Bw'atyo Calvin n'ategeeza ekigambo eky'obulamu obutaggwaawo eri abo bonna abakkiriza okukiwuliriza. Oluvannyuma ng'omuwendo gw'abawuliriza gweyongeddeko, baakirowooza nga kirungi okufuna ekifo ebweru w'ekibuga gye baba bakuŋŋaaniranga. Baafuna empuku eyali wakati mu lwazi ng'ebikkiddwako emiti emiziyivu n'enjazi okufaanana n'ennyumba ewedde. Wow! Calvin bafuna empuku wabweru w'ekibuga yali ebikkiddwako emiti emiziyivu n'agayazi ag'amaanyi. Ne bakuŋŋaaniranga omwo. Abantu mu bubinja obutonotono ne batambulanga nga bayita mu makubo ag'enjawulo okwolekera ekifo ekyo. Tebaayitanga mulimu. Buli omu yafulumanga eri abanoonya amazima wekka, ganoonye wekka. Gabuulire bonna naye ganoonye wekka kanziremu. Amazima ganoonye wekka, gabuulire bonna. Agambye mu mpuku eno abantu bajjanga mu makubo ag'enjawulo ne bagyesogga, anti Calvin n'ababuulira amazima ga Katonda. Nti Bayibuli n'esomebwanga mu ddoboozi ery'omwanguka awamu n'okuginnyonnyola nga buli mu kafo kano akeekusifu nga bali mu kafo kano akeekusifu. Era mu kifo kino Abaprotestanti b'e Bufalansa we baakwatira embaga ya Mukama waffe omulundi gwabwe ogwasooka. Bagikwatira wano mu mpuku. Nti era ne baweerezanga n'ababuulizi abeesigwa bangi okuva mu kakanisa kano akatono okugendanga okubuulira abatambuza amazima. Gatambula bagatambuza. Nate era Calvin yakomawo e Paris anti nga tannagwamu ssuubi nti Bufalansa ng'eggwanga lyakukkiriza nalyo okudda obujja. Kyokka bangi bwe yakomawo teyafuna mukisa gwa kukola gwonna, nga bwadda mu kuyigiriza enjiri aba yeetwala yekka
mu kwokebwa muliro, era bw'atyo n'amalirira okuddukira e Bugirimaani. We yaviira e Bufalansa, omuyaga gw'okuyigganya Abaprotestanti ogutali mungi gwabaluka nate, nga singa yasigalawo naye yandibadde azikiridde. Musajja wattu Calvin n'adduka n'agenda e Bugirimaani, era banne tebaalutonda. Roma yabwokya omuliro, owuliranga olugero. Kati kaŋŋambe munaddiini kalidinaali omutukuvu yabookya omuliro. Calvin n'addukira e Bugirimaani. Anti abaza b'ekkanisa obujja, Abafalansa baamalirira okukuba ekkonde evannyuma obusamize bwa Ruumi n'ensi yonna eyuuguume. Nti mu kiseera kino abazzi b'ekkanisa abookyezza, naye mbwe abazzi b'ekkanisa obujja ne bamalirira okukuba ekkonde evannyuma obusamize bw'e Ruumi. Abantu bano in fact nkuluze ya busamize. Lwaki abuyita busamize? Bayibuli egamba buli lw'ova okuyigiriza amazima aga Katonda agali mu Bayibuli, oba osamira